Yes, baniza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngena kubasa musubscribe ngate munyigene kade bagita Faadi TV UG mbebaza ne bagamba nti muli big nnyo kubanga mugi followinga Farida kosa ne Geoffrey Rutaaya ensonga zaabwe zagala kubanga ateziddamu kubanga zibinde benajuka nabagamba nti mukyala wa Geoffrey Rutaaya aline buba oli omukyala ayine buba ayina namatovu ayine buba nsonga zaali za mwana jjukira mbagambye nze nga mbaga mu video zange nti ebiseera singa serebu wena nga tuyagala mwana wo kumuwa batata 10 tomuteeka ku social media omutabani yoyo Geoffrey Rutaaya yavaayo n'agamba nti bannange nakazibwe mukwano gwange ne temukola ki temunsibaako omwana si wange eri abakyala abazibu katonda gusanga ali namatovu nga yafuna ebbuba nga yatabuka buno buwalawala buno bwekoliza ku basajja n'amala kusanga ku bbaawe oba owedde kubanga alinagwe mabegako bagamba nti alinagwe yali agenda okutimpula buno buwala buno bwekozaakoze obukyalakyala bwe bwetegaatega n'amala kugwako otyo ne waba omusajja yakwana oba owedde buno buwalawala buno bwetegaatega obwo bwekozaakoze abajja kukusabula empi nze mbabuulira ayagwe yali agenda okunyiga okutimpula agenda musotasota ng'amayoni Irene Namatovu gwe mulaba oyo mukazi muzibu nnyo ku bbaawe yamanyiwa gye bavudde ne bbaawe ne waba bbaawe yakwana teweetantala okugwa amatu nti ogenda Geoffrey Rutaaya bagita Faadi TV UG mbebaza ne bagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mugifulenga jjukira baali bagenda ku nsonga za DNA test wabula baamala ne bakola ki ne babivaako kubanga nakazibwe yenga endowooza bambi yakiraba nga yakola ensobi okutimba omwana yakutimba omwana bintu bikutabukeko ku social media bw'ozaala omwana ng'oli serebu tomutimbayo ku social media tomutimbayo nakazibwe yakarealizinga nti yakola kikyamu nti yakola nsobi okumutimbayo ku social media Geoffrey Rutaaya bambi omusajja wattu yavaayo ne yeewozaako ategera maaso n'okubanga akola ki agamba nti bannange si bituufu bannamawulire badde bamukolako interview ne bagala okubanga bamusimaasima yabagaye bannaye tuveeyo yabagambye tuveeyo kubanga ebyali bitambula ebyo si bituufu omwana munnange si wange nakazibwe mukwano gwange naye omwana si wange abeese bali bataddewo ensonga kabalemeddeko balaga omwana wowe yagaye bannange omwana si wange bannamawulire bageza kubanga bamusimaasima okwagala okumugyamu information manyi bannamawulire nabo si bangu bw'obeera mu kamera oluusi olina okwekontrolinga kati nga Geoffrey Rutaaya alina okwekontrolinga ayinza okwogera ebiyitika ayinza okwogera ebiteetaagisa kukola ki kwogerwa abamawulire bakozesa ensobi abo bayinza okukozesa ensobi newogera ebyotalina kubanga okola ki betalina kubanga oyatula birundange bagita Faadi TV kinakazibwe taddangamu kuteeka mwana yo ku social media yabiraba ebyavaamu taddangamu mpaka nakaakati taddangamu nsonga zeezo mungire kubanga mumufollowinga temujja kubanga mugisubwa updates nga zino wano ku Faadi TV UG ebya DNA test babisaza namudda bayiso bagala ku process nga DNA test balabe nga zikolebwa nga nakazibwe ayagala munnaye kujjawo mbeera agikola abitimbe ku social media ate anaakola kye mukazi wattu baali basusse ndowooza oba olya munnaye nga amaka ga Geoffrey Rutaaya gasaanawo eri abakazi abatagala kumanya nzimbagambye Irene Namatovu era bw'omulaba nga Irene Namatovu nga alina gwatimpudde olwa bbaawe temwewuunya oli omukazi atabuka ku bbaawe zimbabulidde atabuka ku bbaawe abasinga bagamba singa Irene Namatovu yali teri bugingo yalirumbye makula n'amunyiganyiga bunaamukubakuba mukazi mukambwe ku bbaawe mweraba